Bampita Pasita Mark era omukozi awamu ne Kristo. Kubanga tuli bakozi awamu ne Kristo. Tuli bakozi ba Katonda. So mbadde mbuulira enjiri wano mu kibuga E Lyantonde, mazeemu ebbanga nga mbuulira enjiri. Naye ng'abantu nga mbabuulira enjiri ng'oluusi tebabifaako, ng'oluusi abamu bangoba. Kati nenzere nembuza mukama wange gwenkolera, ne mugamba mukama wange, abantu enjiri nga baganya okulokoka. Mukama n'angamba agenda osabira abalalu. Nasabira asooka n'awona n'agenda, nensanga kizeeri ku kizi ky'owadde awangalidde emyaka 20 n'okusoba. Ne mugamba Yesu akyasobola okukyusa obulamu bwo, akyasobola okukulokola. Ne mugamba ngoberera, nangoberera kizeera kati mulamu. Abadde namusanga mu mbeera nga mbi nnyo, namusanga ng'alina emikalo gya kapa, zimpaabana nga ziri awo, ebisasiro byonna biri awo embwenfu. Kati Katonda ne mugamba akyasobola okunona okujja mu bintu bino ebifu, naawe n'olya mu wooteri n'obeera mulamu. Era kyemanyi nti abatuuze b'e Lyantonde abampuliriza, kiza mumulabyeko mu wooteri, mu mawooteri agamu ng'alya nammwe, ng'anyirira. Ne ku njira abadde naffe wano mu ttawuni mumulabye. So ekitiibwa tukiddiza Katonda. So twebaza Manager Ronald Mugisha, akoze omulimu ogw'amaanyi, yatufunira ekizimbe, yatufunira saposa netufuna ekizimbe. Tusabira eyo kyamuyunga, mugenda kamu againa wetusabira. Wetusabira wetukwataganyiza essala ya Mukama buli wiiki. Tubeera n'okusaba buli lunaku, tubeera n'okusaba buli lunaku, tubeera n'essaala. Esebo. Nti bwe tugamba ku kyaki yaffe eri awo saidi z'ekyamiyunga, nti wennyini wetutandika oba tulineyo we tugamba nti tulina ettabi lyaffe ekkulu oba liri wano, naye ngeno twagabanyayo obugabanya ku kyaki yaffe eyo. Kati ekifo ekyo nze okutandika okuweereza, natandikira e Kasambya nga tuli mu musingi gwa solo winning, okuva e Kampala n'ono omusumba gwe muwuliddeko. Era bano aba prayer harvest mikwano gyaffe, era bantu baffe tuweereza nabo, era tubadde nga tuweereza ffenna. So bwe twayegatta tusobola okutambuza omulimu gwa Mukama. Esebo. Kale tenze otugenda timusaba buli lunaku olweza okweza kuba tumanyi ebiseera ebimu tusanga abantu nti basaba ku Sande, basaba Lwamukaaga, tusinza Lwakutaano. Mwe lwaki ate musaba buli lunaku? Ensonga etusabisa buli lunaku, abantu bwe balabye ebyamagero ebikolebwa ne basalawo okuba nga batufuula bize okuba ku mulimu ogwo. Esebo. So kati ekigenda mu maaso buli lunaku wabeerayo okusaba. Buli lunaku wabeerayo okusaba, kubanga abantu bwe babeerawo teeka balina okusaba. Tubeera n'abantu bangi abalina ebizibu byabwe, batuleetera abalala abapya. Ne leero baleese abalala okuva ekyazanga Lugunjiri, bonna we bali awo. Kati kyogamba nti omuntu yenna singa aba ng'alabye omuntu nga mulalu biki bwe bityo aba asobola omuleeta oba kunebwa nti nkomi wabiwadde. Omuntu ng'alina omulalu omuleeta, okkirizibwa okumuleeta, naye omuleeta n'obeerawo naye n'omuwa ebyokulya, ffe ne tukola ogw'okumusabira. Sebo. Tenze nja kuddamu nkuddire naye mu mbeera ndeteekateeka ez'enjawulo, ate ngenda kugendako ko ewa musumba Yokaana Katongole atugambye nti nno mu mbeera ezitali zimu na zimu oba mu nteekateeka ez'enjawulo ezigenda amasazi zikambula. Oli yandyagadde okumanya kuba omuntu nti nno ono ye wamufuna otya okuleka nga mugenda mu maaso n'okukwatagana awamu? Kakati omusajja ono najja n'enkuba olukuŋŋaana awo Katovu. Katovu wano mu Lwengo. Katovu awo mu Lwengo. Nakwatagana n'omusumba bamuyita Pasita Kosima. Twakola ekiro kyali ky'amaanyi nnyo, abantu baali bangi ng'enkumi 2. Omusajja ono n'anneegomba naga nti musumba, ku kino kye ndabye wano njagala okireeteko akalulu, baali bakayita batya? Kyenfuunikidde. Kakati eyo gye yalina ekkanisa. Nambeerako musajja mulemeziko, nankubiranga amasimu, olina okujja eno, ne muwa ebbanga. Akati tutuuka ekiseera mba ndi ankubira, gwe natuma n'aŋŋamba musajja gy'ali eyo kinvuunikidde wala nnyo, tetujja kusobola twalayo ki ku luseedi
kubanga eriyo bisa eriyo nsozi zokka n'ettale. Kaakati ne mugamba nti Maaka tetugenda kusobola kujja kuba ebiseera ebyo nali Kenya. Mugamba Maaka tetugenda kusobola kujja. Naye mba ndi kuba nti Mukama n'aŋŋamba omwana oyo tumumenye omutima. Ayina okwagala kw'okubuulira enjiri. Musapootinge. Genda kyonna ekinaabaawo. Ne tuyiwamu ssente, twateekamu ssente nnyingi nnyo, drive n'ekuba muno mu Lyantonde. Naye ne tumugamba tetugenda kgenda kinvunikidde. Komawo sembereke Kasambya yalina we yasulaawo. Ebiseera ebyo ndowooza COVID yali atandise era n'abantu tebaakuŋŋaana bulungi. Waaliwo embeera eyo ng'abantu batya. Ku lusente twagikola naye bwe mmala nemuga Mukama nga tutaddemu ssente nnyingi abantu tebazze bulungi. Naye kasita oyo omusajja oyo ye omuzizaamu amaanyi kubanga ayina ziirwe ey'okuwulira enjiri. So bwe nakirengera ne tumuzaamu amaanyi. Kanisa neerabika nti etandikawo era musumba Timosono basajja be baalimu ekintu nga bakikwata naye nga le bw'omanyi kintu ne kimala ne kiseerera ne kimuva mu mikono ne mukubiranga gyala kujjako eyo muzeeyi kintu tekinnaba kutereera ekintu kyatabukamu gyalina wendi. Naye ngera Katonda bw'omanyi nti ebiseera ebisinga Katonda tasobola tuleka kugwa. Buli kaseera anoonya watuddizaamu amaanyi. Bandi awo n'aŋŋamba musumba ekiri e Lyantonde abalalu baatandise okuwona. Nemugamba nti abalalu baba baatandise Mukama mulungi genda mu maaso tozikiza. Era nga nkubira ate nze bwe yaŋŋamba n'ennyongero kikkiriza kubanga nze ayogera nammwe bwe nali sinnalokoka nali mulwadde wa siriimu. Kati Mukama n'amponya n'ansumulula era nzikiririza ddala nti Lyantonde ekyaliddwa. Lyantonde ekyaliddwa era manyi waliwo omusumba asobola okubeeraga Maaka yaani nga badde bamulaba muno abuulira enjiri alina emizindaalo naye Katonda bw'asalawo okukola n'omuntu tafaayo ne bw'obanga tomanyi kwogera bulungi. Musa yali ananaagira naye ekisa bwe kyamugwako Katonda ng'amulonze. Era njagala okugamba abantu nti leka tweyunge ku guno omugendo tukkirize Katonda. Katonda agenda kuwonya abalalu bokka. Oyinza okuba ng'oli eyo mazima ddala okoze bizinensi ng'ebintu byagaana waliwo ebintu ebyakusiba. Ensi eno gye tulimu erimu amaanyi amalala naye ng'onaagiwangula olina kudda ku luuyi lwa Katonda.